Kati mu Uganda empya katugambe Katonda alonze n'agamba nti Museveni afudde. Kigende wala si mpabu example. Nachogerako si akireta. Why ne drone nzitya. Bade kugamba nti singa Katonda alonda n'agamba nti Museveni gyokozeeko emirimu gyo giwedde obulamu bugenze. Ani candidate asobola okuwangula Kyagulanyi mu kalulu alinza okukubula bulese yinginiya akantu ako kanzizaamu nnyo amaanyi kubanga tutunuulira ebizibu tubadde tusanga ng'emyala kasasiro w'ekiteeze yatta abantu ng'ogamba nti oba munange bwe tunafuna omuntu ayina amagezi ag'ekikugu amasomerere ku bintu by'okuzimba n'okuteekateeka ekibuga nti alinza okubako kyayamba. It can be a blessing. Kubanga tuba tufunye munnamateeka naye nga bw'obitegeera rule of law yagaana otegere checks and balances byagaana okukola wano mu Uganda gyakoze eno eziti nakawa olaba nga waliwo enkulaakulana since bali mwezo was appointed yandibaako omukono gwa Mukama nga gumukulembera gwe guba nga gwe guliwo katumulabe nga gumutuusa ate wayayanira okutuula abeera road mayor w'okubiri kubanga abadde akyatubadde twakafuna road mayor omu. The government is harmonizing with a thief. Kale jangu tulabe tukanye tutese tulabe botu bagenda to kumaliza bagama Don Chris ku live yagamba ati analimu ne meja gundi ne jeno gundi nogamba tabo bo lwaki bali mu komera toyanziza nnyo toyanzege gwa tulaba yonna gyosinziira okutulaba. Nze Geoffrey Mayanja kwembozi mu UG akyokate n'abatulabira ku omukutu bagwita batya Musumba wa Prophet Emmanuel Rutayisire nga ku YouTube ne TikTok mbadde mmanyi nti nago bagwita World Gospel Ministries oba TV. Yes, we have now write World Gospel Ministries nga ye kanisa ya YouTube ya church ne TikTok ya na ya church. Okay, kale wona we tuli awo tukwaniriza nnyo gwa tulaba olunaku olwaleero agagenze Geoffrey Mayanja tuzze tugeremu ku ensonga nyingi ezigenda mu ggwanga bingi ebitambula essaawa zino politics akuta akati ebyobufumbo amaka nabyo bijjawo bikutta akati n'ensonga endala nyingi nnyo tugenda kuba tuzoogerako mpolampola nkakasa nti ogwanidde okuziwulira so kalira tunyumyemuko ne Musumba olunaku olwaleero agenda kukweyanjulira era nga bwe tuli essaawa zino tuli waffe wano ekatwe olunaku olwaleero wenzize Omusumba Emmanuel Rutayisire gwendi naye owa World Gospel Ministries ekatwe wano kyaki eno oba ekkanisa esangibwa wano ekatwe webayita ku Hollywood munda wetuli Hollywood eno nasinga gimanyira nnyo ndowooza ku kafeero oyo kafeero yabeerangawo nnyo nga wali bandi ye era abantu bawo abaluddewo abawangaalirawo bamanyi nti omukulu omugenzi Joe Paul Kafeero bwe yawangaaliranga era ebiseera ebyo ndowooza mwalingamu ebbaala n'okubiramu ennyimba zaabwe ezasetula yali theatre yes naye kati wetwogerera essaawa zino kati kanisa Musumba amakanisa mugawambye ebifo byaffe bitusanyukiramu amabbaala theatre muziwambye kale kasooka tubuuzeeko olunaku olwaleero tutandikira amafeebazibwe nnyo amanya nze Prophet Emmanuel Rutayisire nga nsomba ekkanisa World Gospel Ministries era nga wano ku Hollywood mbaddewo emyaka 15 nno miramba nga mpeereza wano sisagaasagana ekifo kino tuludde nga tukiriiziza era nga tusabirirawo tusabirawo ne tutenderezawo erinnya lya Kristo twebaza Katonda ku lw'obuwanguzi bwonna bwatuusizaako mpaka olwaleero era nga nsinga ku mikutu egy'enjawulo Facebook Prophet Emmanuel Rutayisire TikTok Prophet Emmanuel Rutayisire ate bw'oba nga oyagadde services za church waliwo ogenda ku TikTok World Gospel Ministries ne ku YouTube World Gospel Ministries okay nenga mwe tuli twebaza Katonda tukumye bulungi nange nebaza Katonda teosobodde okungatta ku ggwe okubanga ozze n'ogamba nti katubenga tuwayamuko ku bulamu bwa Uganda n'ekkanisa. Okay Musumba otandike noza ku bulamu bwa Uganda bwe twogera ku bulamu bwa Uganda politics akuta akati
era essaawa zino agenda mu maaso. Wetwogerera essaawa zino bannabyabufuzi kati tebakyava mu makanisa, tebakyava mu mizikiti, tebakyava mu makereziya, tebakyava na mu masabo, baagala kuwangula kalulu. Kiri kitya mu World Gospel Ministries? Tetubalinaako obuzibu naye abantu bano ab'ebyobufuzi bageraageranya ku nkima. Enkima egera sizoni y'akasooli lwekyalira omusire gwaki gwakasooli kyandibadde nga kirungi nnyo ne babeera balokole oba nekugamba banywerera mu makanisa gaabwe mpaka wetukola naye kati essaawa zino buli omu agamba musomo mpaayo kacyansinzije mbuze ku bantu nsaba akalulu tetubaganda kubanga ddembe lyabwe libaweebwa ssemateeka ate nekyala mu kanisa terigutayaniriza naye nga kyandibadde kirungi nnyo obulokozi buno ne baba nga babunoonya mpaka n'obuwanguzi bwabwe ekkanisa neebeera nabo nga bali wamu nayo. Yes, naye nga kiseera kyakanayo kyani buli muntu ayagala ajjeko mu kyaki omweyoko ku kadde abeko kyayogera. Yes, naye nga ffe tubaaniriza kubanga ffe tuli bantu ba Katonda, ab'opposition baffe n'aba gavumenti baffe tetulina kibiina. Yes. Omulamuzi Simon Byabakama ngono yakulya akakiiko ka Electoral Commission yavuddeko emagako kaawo n'agamba nti bannabyabufuzi essaawa zino mwesonyiwa amakanisa, emizikiti n'amakereziya kubanga bwe munaagendayo ne mukola fundraising okwo kujja kulabika ng'okugulira abalonzi era ekyo kisobola okuviirako okulonda abakulembeze ab'ekibogwe. Nagenza okulaba nga abakulembera enzikiriza ez'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti mwami Byabakama kino kyoyogera tewali bwekikwataganira naffe byamakanisa gaffe oba namasinzizo gaffe tekina bwekikoseza kati ffe okuyingira enteekateeka zaffe mwe ab'ebyobufuzi Electoral Commission okuyingira enteekateeka zaffe kuba ffe tuba ne fundraising zaffe tuba ne biweebwayo byaffe tetuyinza gana muntu nga zze n'agamba nti bannange nze nze okuwayo ku lw'ekkanisa mpaddeyo bwe kiti. So nga balaga nti oba oli awo mwami Byabakama Simon kyeyaleeta si gamba teyakita mu mutima mulungi. Yes, abaganda bagamba omukulu tasobya naye waliwo alunsi omukulu waaseererera nti omuntu yenna bw'agenda mu kanisa waliwo essaawa y'okuwaayo kyogamba ye taaweeyo kubanga Byabakama yamugaana. Ate ekirala bano abantu kanisa nyumba wogambye nti ndi waka kati bwanajja n'asanga nga waliwo okwetaaga kw'okugula omuzindaalo aba ayonoonya eki. Nze njagala okutegeeza abatulaba bonna ne mwami Simon Byabakama nti okugulirira abalonzi tekisobola kubanga bamagulirira ku olutali ya Mukama wabula okujja ku olutali ya Mukama omuntu n'abako kyakoze oba n'abako obuwagizi bwawadde ennyumba ya Mukama ekyo kintu ekikoleddwa ng'atunuulidde Katonda okumuwa obuwanguzi so si abantu. Mpozi kati nga kyagamba nti abantu bonna abawaayo mu nnyumba ya Mukama bagulirira Katonda okubawa obuwanguzi. N'olwekyo njagala okutegeeza abo bonna bonna bali mu mbeera abeesimbewo n'abalala bonna bambi era mbeegayirira omulimu ogwo mugukolera eddala wansonga buli lw'okolera Katonda ne Katonda amaliza n'akola emirimu gyo. So sibalinaako nze buzibu ng'omuntu nedda. So munabyabufuzi okujja mu kanisa nagamba bannange mwenteekateeka y'okuzimba oba ey'okkugula entebe oba ey'okkugula emizindaalo n'awaayo tekirina buzibu bwonna na byakulonda bya Uganda Electoral Commission. Ekkanisa abantu ate abantu be bazimba ebizimbe bino byetukola ki gyetulaba kati azaata atuweeyo obuyambi atuzimbireko bannange tekirina buzibu nakugulirira lwansonga nti ababeera mu kanisa eno oyinza nosanga nga saba constituency ye naye nga bonna bakuŋŋaanya ate okubenefitingira mu buwanguzi bwona omuntu bwatwetedde ng'ennyumba ya Kristo. Essaawa zino bwetwogerera mulimu bano ebyabufuzi abalokole bwetwogerera essaawa zino omukulu bali mwezo kati mubaka wa Parliament Nakawa naye nga bwetwogerera essaawa zino agamba nti ajja kubwa Lord Mayor. Nalabyeko abo abalokole abamu nga bamusekeniza bagamba naffe kati tuleese owaffe tukoye abatali baffe. Mu World Gospel Ministries kiri kitya mumusemba meya bali mwezo ayagala bwa Lord Mayor kati honorable naye ayagala bwa Lord Mayor nti naffe abalokole tufunye owaffe ajje mu kibuga. Kibuzo no kiri tricky naye sina buzibu ne bali mwezo oba nani
ne Lukwago aliko naye nze kyenjagala okutegeeza abantu nti obukulembeze calling mafuta kuba kuyitibwa nti omuntu aba yayitibwa nga alina amafuta g'okuyimba tekimwetaagisa kubeera mulokole okuyimba oluyimba ne lumanyibwa asobola okuba nga si mulokole n'ayimba hit lumuntu yena nakagamba wow King Saha oyimba bwe manga nze ndi pastor nga manyi nti King Saha muyimbi w'amaanyi nkikulaga nti waliwo ebirabo Katonda byatuwanga bizaale so bw'anaabanga kirabo kye ekyokuweereza eggwanga ajja kuyitamu ate n'anaayitamu tekitegeeza nti ye mukafiiri oba kantako kategedde buli kiba kirabo ekizaalibwa nga Katonda yakigabira omuntu nga ye naye wabanga ayiseemu ffe tumwaniza bali mwezi tukulinako buzibu bayizayo namulabye ng'ogyeko bino ebiralala n'ebizibu bya Kampala waliwo akasesemeke nawule nti tuleese yinginiya akantu ako kanzizaamu nnyo amaanyi kubanga tutunuulira ebizibu tubadde tusanga ng'emyala kasasiro w'ekiteeze yatta abantu ng'ogamba nti oba munange tunafuna omuntu ayina amagezi ag'ekikugu amasomerere ku bintu by'okuzimba n'okuteekateeka ekibuga nti alinza okubako kyayamba it can be a blessing kubanga tuba tufunye munnamateeka naye nga bw'obitegeera rule of law yagaana otegere checks and balances byagaana okukola wano mu Uganda naye nga segambye nti Lukwago mubi naye ne bali mwezo ndabanga alina upper knowledge siri wano kumupromotinga naye ndabanga asingako yes okuba nti yinginiya ate nga n'ekibuga era kibaddemu nekirala kyokka tulaba gyakoze eno eziti Nakawa olaba nga waliwo enkulaakulana since bali mwezo was appointed kubanga yasooka kubeera meeya kisanja kimu then kati nagana mu parliament era naye abadde ekisanja kimu kati agala bwa road meeya yandibaako omukono gwa Mukama nga gumukulembera bwe guba nga gwe guliwo katumulabe nga gumutuusa ate wayayanira okutuula abeera road meeya wokubi kubanga abadde akyatubadde twakafuna road meeya omu wano mu Kampala okay bagamba nti politics is a dirty game ate butuulira ekigambo nti oyo no mulokole esooka okugira mu bwongo kuba nti no tasobya yegendereza okitegeera naye kati bw'obigatta ebibiri nti politics obanga politics bagamba politics kulimba politics kukwenya politics is a dirty game bw'obigatta bino ebibiri nti mulokole ataze mu politics oba azanya politics omulokole agwanidde okubeera mu politics era bwamubeeramu omuntu asobera mu politics n'asigala nga akyali mulokole ng'akola ebyobulokole bayibuli etugamba tetuli bansi naye tetuli mu nsi oba otegerezwa tetuli bansi tuli ba Katonda naye ate tuli muki mu nsi n'olitegeera nti obukulembeze bulungi olunaku lwe baligamba nti no line ye egudde ne bagamba gano wete balwa ya chairman olitegeera omugaso gwa chairman ku kyalo kati obanga buno services zino tuzeetaaga amadini gonna kaka participating equally omukatuli kijja ngwe simba obo yagadde nawo mulokole geresa omukisa okugamba nti ndi mulokole tekinzigisa akate buvunanyizibwa buli buvunanyizibwa n'obuweereza bw'otuleetera ate ffe kitusanyusa nnyo nga naffe tugamba nti tulinayo owaffe atumanyi ennaku oba anaategeera nti bannange okusaba kulungi otherwise kati nga waneeno omuntu abanga talina Katonda ojja kusanga ng'omuntu agenza okukola nga bw'olaba zino services badde balina badde babuulya enjiri ku nguudo babasibe annual of assembly okuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka oba okitegeera naye kati omuntu bw'obanga olinawo wammwe agamba ate si ono ategeera nti wano ffe tetuli baziba ba misango wabula tuli bantu abaagala Katonda ate abasinza n'okutendereza Katonda oyo so simuyinaako buzibu abalokole bannange mugendera mu muvuganye buno bwakabaka bw'ensi buno bwe mulaba bwakuyiriba oba otegereza kyekigambo kirungi bwakuyiriba avuganya asinga yawangula kyangu nnyo okulya akagaati okugula ewuwo omugaati gwa siringi oba 2,200 ate nasimanyi kati sawa zino akakatini ate we family endala nereeta omunene kali mu 10 obanga 3 omulala naleeta munene gwakakaaga so kati gwe ng'omwana wa Katonda nawe oyayaana okulaba ng'ofuna owuwo balye ku mugaati omunene owoza nti bano abawabuzi b'omukulembeze w'eggwanga
ebimu tebabimanyi kubanga batambulira mu esi n'emmotoka ezaki ezawaggulu fe abatambulira ku ground nga ffe naddala wa World Gospel tubuulira enjiri ku luguudo oluusi n'abamu batya okubimugamba kubanga ng'ebiseera ebisinga bwe tuba n'emikwano gyaffe mukwano gwo n'omugamba katugeze kati kamukupa ekyokulabirako ku bayimbi omuyimbi asobola okubeerawo nga namikwano gye olujja akayimba mu studio n'agamba mukawulidde mutya teryenza mumugamba nti akana kayimba kitukabuzeemu ate baba wagikubye kati yakabi tikizibu nnyo abantu abo bobeera nabo okukuwabula nti kino kikyamu era abasinga bonna bakuwaana buwaanyi naye ate omuntu atabeera nnyo naye ye aba talina kikimujjako kukuwabula olw'ensonga talina wagenda kusinkanira sigwa omusasula so nze nga nze kyenjagala okutegeeza bannaffe aba gavumenti naddala nasanze juze ngenzi twali tugenzemu awo kusambamu ku kapiira musumba endiba gikuba nsamba mu akatonotono akakuuma omubiri owagira ttiimu ki ndi wa maani yuno ne baaba ennaku yatujjira naye katusabe okuwagira maaniyo obanga omwana akulidde kumujja kumukakitaawe bintu si byangu naye era kale ye ttiimu yaffe nadde ngenze okola ki okusamba ku mupiira omwana nawa statement n'agamba nti nze okuntwala mu basement ya Muhoozi wakiri ntomerwa emmotoka kubanga nfa lumu egamba wano wetutuuse so simanyi oba bino ebintu bituufu oba si bituufu naye kyona kikiri twetaaga protection y'ebigambo bwe bityo kubanga bissa eggwanga lyaffe mu matigga ate nekirala tuwe nnyo amaanyi n'obudde ebintu ebitwongerako njagala okuwa ekyokulabirako twalabye wana amawulire nga galaga ku batwala abaana ne babakozesa obwamalaaya ne bakola ebintu ebitakola ki ebitasaana naye nga ate bava e Uganda nga bakola ki singa gavumenti eteeka nnyo amaanyi ku abo ontegedde okusinga aba mu basement ntya kwogera amannya okusinga bannabyabufuzi kale yes okusinga bannabyabufuzi lwansonga nti bayinza okuba nga balina weaknesses naye ate waliwo weakness ennene nnyo ng'ate yaggwanga lyonna ng'ogyeko abaakabondo obuki obubondo kubanga Uganda nene okusinga NUP Uganda nene okusinga NRM Uganda nene okusinga ebibiina byonna ebyobufuzi so njagala twogere ku Uganda nga ki nga Uganda yonna eyawamu yes olina twawulirako ono omusajja yafeera abaana n'agenda ebweru Don Chris nene osanga nti the government is harmonizing with a thief kale jangu tulabe tukanye tuteese tulabe bagenda ate okukumaliza bagamba Don Chris ku live yagamba nti analimu ne meja gundi ne jeno gundi nogamba taabo bo lwaki tebali mu kkomera ka Don Chris ali wala waffe akyalemeddwa okukwatibwa naye lwaki tukole ki tuvube baneeno bano betulabako wano yes waliwo ebintu ebimu nga bipaintinze Uganda okubeera ensi embi omuntu nakwata nagenda ku media houses nawemula nakola atya notamuwa attention nzukira kuli gundi ani Paulo Kafeero yayimba oluyimba n'agamba nti KCC ereka ku mulambo gw'embwa ogutomereddwa ku ki kukubo nenawukana n'oli atunde engoye ku ki ku luguudo kati naffe kwegamba Uganda bwekoze eki nti nno omuntu onajja ku mu midiya nawemula nakola biki ne babanga abatabirabye naye oli n'avaayo ne wabawo avaayo namukolako injustice n'amukuba bonna ne bavaayo ne baminisita kyeyakoze kikyamu yeetaaga okukwatibwako justice for gundi naye nga ye bulijjo awemula nga basirise obontegereza era nasanyukidde nnyo kiri muntu nnyo asanyukira amawulire amabi naye kyabadde kale gavumenti yalaze okuba nti ekyali muzadde w'abaana Uganda bwe yaze n'agamba ti at least full figure tusooke tukole ki tukakkanyeeko kati kiyinza okuyambako abalala lwansonga full figure simwinako nobuzibu bw'amaanyi naye ate nze njagala nnyo Pastor Bujinga ate mukwano gwange ate TV gyawemulirako ya mukwano gwaki ya mukwano gwo ate omusumba muyinza okulaba bino olwaleero media weze nekuba nnyo Bujinga naye njagala okutegeeza twakwatanga obuleediyo buli muntu n'awuliza Pastor Bujinga agamba ki so
whether what or what, me I still respect the anointing I used to experience during that time. Yes. Ngachali awo By the way wenyini era nga tukyali ku politics mu kanisa. Kyabuvunanyizibwa omusumba okuvaayo nga taze kunyonyola nsonga nga ebintu bwe bitambulira nga bwe birabika kati nga bwonyonyodde wano. Ani n'agamba nti nze bannange kabere musumba oba father wani ffenna nyatubeere mabega wa mugongo gwa gundi. Twagala gundi oyo atuviire tubeere mugongo gwono. Ekyo si kituufu lwansonga bw'obeera musumba oba musajja wa Katonda yenna okiikirira Katonda kitegeeza kibali bonna babo ompulira kati nze Museveni wange Bobi Wine wange Katumba oye wange mawuwo wange waliwo tata bawa Nakato aliwa waliwo Nakato yatwala empapula omutegede omusajja ali awo banenjali omutegede onaye wange kubanga nze nkiikirira Katonda era ndi muntu wa Katonda ekyolala nti bwe tuba tulinye ku wolutaali kibayita ekituuti tulina kugabana mboozi ya bwakabaka bwa Katonda so si ya byakunsi wabula ey'ebyokunsi bwe bajja ne baagala okubuuza nga bw'oze n'ontuukirira awo nsobola okuwa endowooza yange nga bwe ndaba naye bwe mba ngambe tingenze ku olutaali nkitegeeza ki ngenze kukolera Katonda era Katonda yekka n'obubaka obunvaamu sina kujja ne mbagamba bannange omukazi yankubye emigo no emboozi egenda ku olutaali ezimba bwakabaka bwa Katonda n'emyoyo giri okuteerera ne giddayo nga gifunye amawulire amalungi Kristo ge yatuwa okubuulira so awo bw'ogenda n'ogamba ekigambo kino bwera naku zina nti abavubuka bajja nnyo mu kyaki kati banjigiriza obugambo obupya obeera oyokeza obeera oyokeza so n'olwekyo kino abakikola bakikola mu bukyamu kuba tubalabyeko bangi nnyo nga nti kale banaye kyekiseera kati mukole bwe muti nga nti tetuva ku musajja ono talina kuva ku main era gye nagamba nti kyekiseera Mukama embeera eteeka okukika omusajja ave ku main so twalabyeko nnyo bangi awo nga olaba nti bagezaako okubanga kireeta obulabe mu kanisa olwolaga sayidi oba nobeera nowagira oli singa kakola ensobi singa wabaawo ensobi yonna ekolebwa bannange Kyagulanyi n'awangula akalulu bugingo obeerawa otegejengeza kulagoba so tuba oba oleesa obulabe ozimba obulabe Yesu ninza okuba nti oli shuwa tikandi wange yagenda okukola okuwangula naye watiifu kubanga bikyuseemu kubanga laba nti ffe tukuba akalulu kano naye asinga okulonda ye Katonda ng'olinza okuba nga owangudde saawa ya leero omukka ne guvaamu kati mu Uganda empya katugambe Katonda alonze n'agamba nti Museveni afudde kigende wala si public example achogerako si akireeta why ne drone nzitya made kugamba nti singa Katonda alonda n'agamba nti Museveni gyokozeeko emirimu gyo giwedde obulamu bugenze ani candidate asobola okuwangula Kyagulanyi mu kalulu alinza okukubula kati Kyagulanyi azze bugingo okugenda kuwugala ki oba ontegeeza so singa okola oweereza emirimu gyo n'obuulira enjiri yo n'otalaga sayidi olinza obuteereetera bulabe era kyova olaba n'ojja n'ogamba naye pasita bugingo mubonna okubanga akubwa amasasi olina ki ekyamaanyi oba ontegeeza kubanga ffe abasumba ekisooka nga nze ndi musajja mwavu onzibeko ki tewali bayibuli yange yenene omunigyenina omugugu bwe guti anti oyinza okuba nga obuweereza bw'oliko obwa World Gospel Ministries nga buyisa bubi abamu ngaga omusajja oyo yeetaaga kuvaawo oyo obuweereza obwo tulabe nga gyetubukwatamu ekintu kimu obwezi ne banga bufuna ssente nnyingi obuweereza bulya ssente tulabyeko Pastor Bugingo nga nkwekyo okulabira ku kya Pastor Bugingo nga ali ku media nga TV bagigyeko ayagala ssente asobole okusasulira byuma tulabyeko Pastor Bugembe nga bali mu kusonda zaki zekanisa Nabbi Kakande eri ku twamulaba nga
obagamba story y'omucere simanya atunda omucere biki nga balinonya sente bakole ki bazimbe kanisa in fact galinga bolamani wafe twava mu Church of Uganda twakolanga amakungula so in fact abantu njagala okutereeza mu ku bantu abo katono musajja ne yali yakola nga bolaba amakungula twatwalanga busukali ndizi ne babugula ne bakajjo ne bagula amaji ne babwa mu sente kana ye yakwata omucere n'agwera mu kanisa abantu bakolenga amakungula bafune kati media ne babwete atuzo omucere naye nga tebamanyi kigendererwa kyakuzimba kati olwaleero bana by'omucere olw'ekizimbe ekikoze kiti ekiyimiridde oba otegere so kati kyembadde ndi mu kunnyonnyolako nti abasumba baneeno singa tweyawula ku bintu byaki by'obufuzi kijja kutuyambako nnyo okwewala sibulabe empalana kuba kati nga mazima ddala omenyi kati nobojjawo nokuwa gospel otwala ennanga si yange ya kkanisa tena nakyoba nekinnuma lwansonga kyebabba era abantu bebakisonda ne bakizaawo so naye era bwekikuluma olw'ensonga kiba kitataganya obuweereza bwo kikuluma naye era abakisonda bwe bali bebaki beba ng'omuntu ng'omusumba baina abasumba tuli baavu abamu n'emmotoka zetuvuga batusonderako yes so tuleme kuyingira nnyo mu bintu bino eno bijja tuleetera obulabe kale ensonga ze za politics mu kanisa nga tuvudde politics mu kanisa abasumba tubalabye nnyo ennaku zino musembezezza abantu abatalina ddiini mu makanisa nalabako kaawo waleeta Hassan Ndugga Hassan Ndugga erinnya lye olimanyi asaleeta Hassan Ndugga omwana gwe naleeta ayimbanga Hassan Ndugga bamuyita Ricardo Ricardo ate in fact abantu babuuza nnyo ne bakyolese omwana yayimba ennyimba ezo Hassan Ndugga yasooka kuyimba ennyimba za gospel yes naye nalaba waleeta Uncle Chumi nalaba waliwo akakyala wano kana akakyala akampi bakayita obaani yeyita Saala yali awo mumpi oyo comedian ennaku zino anabba waawo gwayogerako ennyombo ya mukyawa Robert simanya baba baddingana ennaku zino n'abantu bangi bozza okyaza kigendererwa ki kino ekyokuleetanga abantu abatali balokole ne mubaleta ku bituuti obuuza ekibuuzo kirungi nnyo ndabyewo complaints awo nnyingi nnyo eri abakkiriza abamu kakati ffe abalokole oba abasumba yeffe ettaala za Kristo eziri ku bikondo ezaakira abalala ntegedde ettaala tesobola kwetaagisa misana nga wano esaawa zino tuli bwe tuti naye bwe wajja ekizikiza onoteekako ki ettaala kati bano abemulaba bemuyita abansi abayaga ababbi abawemuzi bebeetaaga ekitangaala okusinga ffe ababeera mu kkanisa era tubyewala n'ebimu tetubikola naye bano betwetaaga okukyusa tubalaga obulamu obupya obuli mu Kristo ate abantu baneeno Katonda waabwe abaagala nnyo kubanga osanga oli nga tamanyi Katonda naye nga ayimba oluyimba ne luyita mwana abantu balukola ki ne balumanya nga bwolaba 10 naye kiki ekiri wakati wa bano nti Bayibuli egamba nti nakumanya nga tonnammanya era nenkwawula kubanga oli wange kati bano abantu bwe bajja mu kkanisa ffe tulaba abantu Mukama baleese be yamanya era be yayawula in fact nze nganze mbawaayo n'akadde amayogerako eri abantu kati bwayogerako eri abantu nabali bannaabwe bagamba owaayi tanfa tugende wayo pasita yatutegeera ngajja mpolampola wawulire wano omwana waliwo omwana yabadde bamwita Ricardo ng'ayogera agamba ti nze enjaga njinywa naye tenayo kabiika enkola Ricardo ono yali abeera n'abudumulaasi Ricardo ono yali ayimba nnyo pasita Yiga najja abadayinga ayimba ku bivulu ayimbamu ennyimba za Kamiliyoni Hassan Ndugga mulungi nnyo mwezi ennyimba bwezi naye nga oyo mwana aweereza bulungi ne mu nnyumba ya Mukama naye nga ate tumulina naye ng'anywa enjaga naye nga weegayirira nagamba naguleka kati omwenge jjukira gwo guba omuntu amulaba nti atamidde naye owenjaga omulaba ng'ali boosi nnyo totegeera abeerawo ng'asirise omusajja omuntu mulamu ono kati nejjuzi yavuddeyo neyeenenya nagamba nenjaga mpulira ngikoze eki ngivuddeko ate Bayibuli etugamba nti omubi omwonoonyi omu bwe yeenenya muggulu bamalayika bakola pati nze kati bwe nawulira ekigambo ng'ekyo nti kikoze eki nkitadde nawulira nga amazima ddala tulina kyo mulimu gutukoze eki ogukoleddwa so bano abantu
nalabira nze ku Pastor Bugembe n'oyo Pastor Bugembe yayeniriza abantu ne tulabanga Pastor Bugembe avudde ku mulamwa naye gye twawunzikira ng'olaba Bobi Wine akyuse nze Bobi Wine nza obutamutegeera nnyo politically ne Bobi Wine yajja ng'ayambadde suuti ya white n'enviiri dreads zonna zonna najja mu Celebrity Sunday omwalimu akakina ninkyasoma nosoma wa Pastor Bugembe yajja ne Babi sibijjukira bulungi ne baali bangi abayimbi bonna ne bamuwa omuzindaalo n'abuulira bannaye bakuba Bugembe Bizarro chat tunabafuna TikTok yetambuza mawulire amangu naye bakuba Bugembe abasomba banne naye nga batuwadde ani omusajja ani Bobi Wine abuulira enjiri olwaliro Bobi Wine takyalina dreads Bugembe tiyakola omulimu yagukola olwaliro otuula n'owuliriza Bobi Wine ng'olinga awuliriza kabona ng'obwogamba nti kampuliza omubuulizi w'enjiri otuula n'owuliriza ebigambo ebiva mu Bobi Wine togamba yonooli eyeyitanga Badman from Kamocha Badman from Kamocha Gladiator the ghetto president otegereza osege kati tulanduka kulaba ne omusajja ono kati olwaliro atuula mu parliament olwaliro aleeta abasajja abakengufu abetuyita abakukunava ab'ekitiibwa ne babeera emabega we nga n'amalala gama gwe wali ebitaano nkugobya omusajja n'olabanga akaaba so nja kwagala okugamba congratulating Pastor Bugembe. Yes. You really every progress of Bobi Wine, your prayers have made it. May God bless you so much. Nti kyonna Bobi Wine kyali olwaleero ensi yande bangeera ba Bobi Wine ng'omugezi nenjagala okutegeeza gwali mukono gwani gwali gwa Pastor Bugembe namuwa ne Bible namugamba yimirira obuulire enjiri and he became the preacher of the day naye nga wani omusajja atava ku njaga n'agenda n'ayimba akayemba mwana yate sima bwenzija ne kabaye ne musa neddo janga no saba eno mu kanisa tewali tabu so nentunula nenda abantu ngamba ateka no Bugembe ansinzeeko bida bwento negomba nnyo Bugembe nendandiko kubanga njayana okumukola ki okumufaanana nanga abantu balemba wa time nange ndabyewo enjawulo ndabyewo enjawulo olwaleero 10 abira nekizonaga Pastor nina ekizibu kino najja nogamba 10 watamedde nti Pastor nze nava ku mwenge naye nga 10 ani ava ku mwenge tegene 10 ki goyogera naye ne muteesa nakugamba Pastor kino nina ekizibu kino nsaba kunsabira kati obanga abantu baneeno bakola ki in fact nze nina ekirooto kyange okuyambako ku bayimbi baneeno abali abalungi era Mukama nyambe nnyo njagala kulaba Mukama nyambe nnyo sobola okugwanga nga ku nomuyimbi ono yayimba nnyo ogundi manzi wa nani yali ani oyo bamuta Clever J abantu ngabo ati sinzi ne muteeka yakayimba kamu nange ne manya nakola ki nateeka mugatta kuba ne mukolera ka video ko luki kolimba omusajja ngoyo babadde Clever J tumunoonyeko tugenda kumunonya Clever J banga ndabibwa n'abantu mufo ky'okuddukira ewaffe tubagoba kubanga tubalabamu enjaga ne baddukira ewa Mama Fina Mama Fina nakwatanga akakade n'akateeka mu bwangu oba otegeeza enkyale tugamba nti Mama Fina tava ku media Mama Fina buli muntu amulabanga munoonyezi wa Uganda when shall we be their saviors tulibeera ddi abanoonyezi b'abaana bano betuyita abayaga tubakkirize bajje mu kkanisa tubawe platforms tubalage nti nabo balina kyebasobola okugatta kuki kugwanga ate n'ekirala bano abaana baneeno be baalagajjalirwa ne bakulira ku nguudo olw'obutaba na buyambi kati bo bamanyi teri abaagala omuntu yena bw'oba nga osazewo n'oyagala omwana ng'ono aba alabira ddala nti omufudde kye yali taloota kubeera waliwo akana akayimba akagenda bakasimanya Shalom ekitanda kya maama kirimu ebiku oba kawulirako nakawulira katambula nnyo nakayita nekabuuza kiki ombeera ki lwaki osazewo okukola ebintu bye bino nga ndabira ddala biri disgusting mama kazanya ne maama waako akana ndekanga maama waako naŋŋamba tunoonya fiizi namubuuza ate oli nagamba olaba atukwata nti oyiyibba wange tikikimu ffenna twasalawo tubenga abasiru otegera nzoba naye tufune ekyokulya n'ekyokunywa n'omwana waffe asome kati nange olaba omwana bamwogeza ebintu gambo mulaba binene naye nga banoonya ki nga banoonya fees kale
abaganda balina olugero olugamba nti atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufa olubugo igwe atamanyi street bwenyiga gwasaanidde okusembeza abantu bano eri naye nga Bugembe yabeerako ku luguudo amanyi embeera y'oluguudo gwe bw'ogamba nti nno gundi anywa enjaga ye ate amusembeza n'enjaga ye kubanga naye baamuyamba buyamene ne bamusembeza so nange nasalawo ngezeeko I'm not perfect like Pastor Bugembe ne nange manyi one day ne baketafalire nteekawo eriyamba abaana okubanga babeera beta yes bwe bajja mu kyaki mugezako kwogera nabo kalugeze Chumyaze anywa omwenge okimanyi nti abisula mu biduula oyogerako naye okumugamba nti oba omwenge gwo gukendeezeeko yatula obulokozi n'ebirala ebifaanako bwe bityo kati abana abantu bano enjiri yaabwe nange sieneyo katuto buulire tokola bwoti bwogera bwotogenda muggeyeena no show them love munsi muno kibalwamu just babulwamu omuntu abawa confidence nze wo muyiteko ku kalanchi mulyeko agenda okusanga nga pasi agenda kunkuba esimu nga natamidde omukwano gumulokola walituukire ayingire mubiri nti ogenda mugeyeena nga yafuna dde obwesigwe muggwe walinakyo wamuzimbamu so katuli mu kukaweefube wakusooka kuba kutwagala era kati osanga cumi tanywa mwenge eyo likade egwadde gamba takyakola ki tachanywa mwenge tachwanyanjaga musajja mulungi kati mutereevu yes ono simanyi oba bbirirako naye yali ana yatudde obamanyi bana abaana batula ne babula bwe badda kyatwalira Bobi Wine ebbanga ddene nnyo okuweesa Pastor Bugembe ekitiibwa ontegedde naye ng'era yagenda kugezaako mpaka emyaka gyonna gyakola mpolampola so naffe bano abaana bano wenkuulya bolwa bamanene betulabanga ensibe yaleka beyaboola just gwekumugamba nti yes nze nno kati kankolese ojja kasika oluyimba luba nga teruwemula nga lwansi ojja ne mukyaki n'oluyimbiramu kati wemala nekuzanga ebbali kasa luba nga lwansi naye nga teruwemula jangu oluyimbe kati wamala okuluyimba ngagamba ngenda kuwayo ka audio ngenda kukolera ka audio naye nga ka gospel omuyimbi olwo omuyimbi ayimba twayiseeko dda najja nti twayiseeko dda kati abo tetubawa naye bano abayimba balabayo ebiseera ebisinga babayo n'obuyimba bwabwe bwe mutamanyi nga bwali bulungi ate njagala okutegeeza buli muyimbi gwolaba wana eno mu Uganda simanyi munnange Katonda bwe yakikola bonna balina connection gye bajjiramu n'ekkanisa oba yali ekereze oba baali batye so ebirabo byabwe bineeno byalinga mu masomero nga amasomero galina amadiini so kati babeerayo n'obuyimba bwabwe obw'emitima gyabwe oba oli bamumenya mutima oba onoba kali kaddiini oba ono awaana maama kati bwenzijjamu kati bwemanegamba naye manyi ninaye producer wange mwagala nnyo by the way naye baproducer bange babiri sobola butabogerako producer Jacobo Beats ne Brand Beats ngamba naye manyi tugenda kukuba baproducer nze ngende nkuweyo audio nga genda sasula studio ng'omwana akola oluyimba ate awo ng'ajja pastor wakawulidde so bwe tutyo babulwamu kubaagala era bw'otayagala muntu ono toli mulokola neffe twamanyira bano abaffe munange abalokoka abazaalibwa mu kisa naye nobwomulekanya nobwomuvuma ajja kusigala gamba yesho man of God ayogedde naye bali eri ensi yababuula okukola bwe kati n'abivaamu naddayo gye wamujja so bakwagala bwagazi so yensonga eyo okay kale so bannange banakatemba abayimbi n'abalamu n'abali mu entertainment industry mujje mu kanisa musabeko tubenga tukwasa by the way tugenda kunoonya Kireva Jono Kireva Jono asemba okubeera naye bwe nakola mukolako interview mukazi we alyoke amutabukire interview yenze nagikola n'amutabukira wo bali bakayana awo ntano omuvuka gwe yaleeta awo balito omuvubuka awo simanya aboogerako akyamya Kireva je amutwala mu bino biki byonna gamba ne batakkanya otolwali lw'amaanyi Kireva je mwana ayina ekitone naye ensita kiprotectinze manyi fe abalokole simanyi Stan in fact wakubuuza Stan asinga kutuulawa I think no za Stan atuula nnyo mu makanisa ekkanisa tebakwatagana tebayambagana nze njagala nkubuulyeko ekintu kimu olwaleero buli kanisa yonna ey'abalokole nga neyange mweri tuzizimbidde ku nnyimba za Judith Babirye ne Pastor Bugembe
naye abalokole bayogerera Judith ngalinga atali waabwe era batabangako waabwe oba okitegeranyiriza kulogoba naye nga n'olwaleero Judith babiri yakyazimba ekkanisa ennyimba ze okuva ku lusooka mpaka ku lw'ekikumi nzimbi za kkanisa olwali ne bagamba bugambe nti katwaddewo copyright buli kanisa okuba oluyimba esasula Judith babiri omanyise nti Judith babiri ezasobola okukola naye Judith babiri yawaayo obulamu bwe n'ekiratu nekyo kyonna kizimba amakanisa ga Uganda naye ffe ababe ffe abamufumita teri amuwolereza teri amulwanako naye ng'ate okwonoona kwabuntu nange siri mutuukirivu nnyo n'oyo ndaba yandiyayita omutuukirivu naye era mutegeeza tabinnaaba kutereera kubanga buli muntu yenna ayambadde omubiri tutambulira mu kwonoona kyova olaba Yesu yatwerawo olugendo ngeeti eno nga yakwenenya ate omuntu okwenenya niyinza obutakutegeera leero nene nkutegeera nga wayiseeyo emyaka 10 omuntu muwe obudde mu biro nga tannaba kwenenya muwe obudde Mukama bw'ali mukyalira ne yeenenya naye tosala musango kyova olaba omusajja ono yayimba bulungi nawe toli gusalirwa omanyi byosiga ate era byokungula yagala abalabe bo era so era basonyiwe omusajja oyo bambi bamwita naye ayimba ennyimba nyingi za gospel erinnya ndyerabidde nno bannange Pastor Mulamba atali Joseph Ngoma Joseph Ngoma yayimba olwo omanyi Joseph Ngoma nkofuzinga n'omulala bamitaani bali babiri abankofuzinga naye nga yayimba oluyimba olwo so twagale abaffe katono nga Kireva gye naava nagamba nti nze ndi wa Yesu nayimba oluyimba lwa Katonda nze sirina nnyo naye waliwo abasumba nga balaba mazima ddala mwoyo yawera naye nga tebafuddeeyo nga tebafuddeeyo kugenda bajeyo abantu nga abo baffe Kireva gye gwe muleeta mwere njaga mu kkanisa nga bwawona bw'ozadde omwana mutamiivu ogenda kumutta bana bameka babasumba nga bino byetutayagala yako balala bajje ku kituli ng'ate abafu bye bakola baleete mu kanisa omumentaling enja luliba lumu waliwo nze akayimba ke nayimbamu akange kagamba nti essaawa y'obwe erituuka ennyonyi zira okuzituulamu olireeta diguli nga mu kikaggwa osoose olifumbirwa embaga n'abalabe bo n'obawo ogw'okugabula n'alibaaganya okujja endongo y'embaga ligizinira ewuwe haleluya so essaawa y'ono omuntu bw'alituuka alibeera ow'enjawulo alibeera interpreter mu kanisa eyo alibeera kwaya leader mu kanisa eyo kati kiki ekiriwo olwaleero bano abaffe twabalagayalirira naye olwanyamba kubiba ebivuga batukubire olwaleero gye bava abo bennyininyini abatukubire kati olwaleero akuba ennanga akuba gita akuba ki be bakubira bano abantu ate betugoba mu mabaala eyo yes nti munaku zino endala enjerera abeera eri mabala ng'akuba Sunday oba overnight bwetuuka najja zirina omuyimba muyita Lota yazeeko ono ku kyaki mukwano gwange Lota neesigaani abantu bonna balimba namwagala nnyo simanyi bulungi naye bwayimba bwatero nobimba bwe bulungi naye nga akayimba kalaavu neesigaani naye kankubuuzeemu ffe abagoba abayimbi abayimba laavu ani atali mu laavu omanyi nti n'abasumba basoobasoba bafuna bebaagala bulungi nnyo so tetuli bansi naye tujukiriza nti tuli mu nsi wano tubadde tulaba amawulire agasatulatinga ku bishop yes era tubadde tugenda kutwala kujjawo bishop bakubanja katerega ontegereza ng'ali mu maziga akaawo omukazi amuli bubi yes kakati golowooza waliwo ayina enjiri esinga eya Lota neesigaani ng'abantu bonna balimba bishop mulamba a whole bishop yes takyalina gwe yeesiga kubanga abantu bonna balimba omukyala n'abaana bamugoba mu nnyumba omanyi kakati nate omukyala n'abaana okumugoba mu nnyumba kiregeeza nti nno n'ekkanisa nayo yakimanyaako mu kubizibu ebyo naye teyamuyamba kwesanga kanzije mu mawulire anti kiriwo ekiti fe amakanisa gonna twemanyi nti owninga marriage kubanga tucelebrate nga kituyita
matrimonial functions ezinti ogenza mu church bakugase otegereza ninjagala kutegeeza ekkanisa te owning ako marriage nti baga nti muli team no divorce ogenda ne bakugatta olwaleero nyofe tugatta naffe batugasa empeta yiino naye ekibaawo kyonna togenda mu kanisa baleete bishop oba mugende mu kooti bagambe nti baleete reverend yabagatta amateeka malala nnyo ate amateeka gali rigged onosanga nti omusajja bambi towulirizibwa nga mukazi omukazi awulirizibwa nnyo okusinga omusajja kyokka ate singa baali nti yabagatta naye abeerawo osanga yandibadde abuulira abagamba baana bange temukola ki temunswaza kati yova olaba nti bishop ng'oyo atuuka n'aba nga talina solution mu kyaki najja eri amawulire naye ate nze eruda mwebaza kyakuyiga nga kiraga nti buli muntu yenna omufumbo toli safe okujja nga mukama kukwatiddeko buli muntu yenna omufumbo toli safe ojja nga mukama waali ekiri wakaterega kyandiyingira ewuwo kyandijja ewange ekyali oba ekiri wa pasita Bujingo kyali gyewuwo oba wooli ate abaganda bagamba nti tosekerera nkenku nga n'agago gali ku kibanyi edda myaka nga miwanvu mukaawo pasita Kiganda ye pasita Kiganda mu Kisenyi afuna obuzibu n'omukyala ayenda bayawukanye pasita Bujingo yabuulira enjiri yakuba pasita nagiwuliranga njagala okutegeeza nti ne sidi yambulako obubuzi njagala okutegeeza nti ekkanisa ya Bujingo yagizimbera mu kuvuma Kiganda musumba wange mwagala nnyo naye nga ge mazima n'avuma Kiganda n'asuula Kiganda ku lw'obufumbo bulwa bwe yayitamu bambi amaze agenza afunyeyo omukyalo omulala era amuyisizaamu eggaali oba ontegerwa naye ndaba bwe kijja nekikola ki nekikyuka ewuwe nga naye kennyini ensi erina omukuba oba ontegerezebwa agenda okunyonyola nga abantu bamugamba olimba balina akamemu akagabagamba alimba akamuti yagakola kati esaawa eno mukama akikyusiza daba ate olukyambano ani kigenze wantagali kigamba nti bwoba oli mu bufumbo ate nga tolina bwe walya kubanga fe abasajja bwe mulimu tosobola kuba nga tolina muntu ontegedde so nga baga nti mpawo atali kyambala kikubye entagali bali ebyo bali ekkanisa ziri zazigamba abalokole ebyo bakola bino kyaki entuufu nekikubaani naye mukama n'abalaga kolaga nti neeno gyekiri ate nekikuba ali waggulu akuba nti bo bayinamu kalevo kokubikweka ate ffe tweyuza buki bweyuza kivudde wantagali tugenze wani wakaterega wuno bakalu so mu bufumba teri ali safe wabula nekyensobola okugamba kiri ekintu kimu nti obufumbo tubwonoonye nnyo olw'okuwagala okuteekamu embeera y'ekizungu ennyo okubifula ebyekizungu ddala omusumba bw'obeera nga kubanga bagamba nti omuntu bw'obeera nga otera mu kusomezebwa ng'oku kubanga oli musumba oyinza okuba ekiro okujja mu Sunday service mwafunye obutakanya ne mukyalawo kyokka oba oliawo bagambye nti bannaye nga tetunayingira service oba nga tugimaliriza nsaba mujje njogeremukko nammwe batuuse kino balina okusomoozebwa bana gyanaga nti musumba ate omusajja kyankola kizibu nnyo naye nga nayo biwayiseemu ebiseera ebisinga okulungamya kubeera kutya kaakati munnange olaba ekidduka tekiteera infact abaganda balina olugamba nti kitakimanyidde ennyanja etamuvubi omuntu asinga okutomera yoyo ate asinga okumanya okuvuga oba ogategeddeako kale n'olwekyo kubanga yaba agyewulira nti kafulu n'olwekyo gana amaka ekyolinza okuba nga kyassaaga nga ate kindaba kigenda kuttagago ng'ate nze nsobola okuyamba akago obutakola ki obutafa naye nga obufumbo buba bwagadde okugwa bubanga bizinesi ne bw'ogya like bayizinesi beetunudde mu kkuba ery'okugwa
ne bw'oyongeramu kapita atya emulya n'erya ze yakuwa n'etwala mu mabanja n'onsi n'osigala ng'osibiddwa. Amaka bwe gaba gafudde ne bw'ogasiiga ebizigo tegaddangula. tulaba bwe tugamba nti counseling biki biki tubuulire ne bw'obuulirira ate naddala amaka g'ensangi zino gasuuliddwa nnyo abakazi okusinga abasajja. Manyi lwaki? Abakazi basudde nnyo amaka okusinga abasajja. Manyi lwaki? Abakazi baagala nnyo ebirungi bingi ng'ate abasajja bano eno mwe balaba Ministry of Energy, Minister of Transport, Road and whatever, Transport, whatever, Minister of Defense, kwegamba government yona n'abajambazi omusajja atya? Kati akalo akantu kati nnyo bw'ati n'alaba nga Mavuli we nga tomuwa kitiibwa guno gwe mulembe. Omukazi lwaswala okulabika nti olubuto lwe lunene n'akulaga ti nze nogenda mu jimu nsale omubiri n'akulaga nti nze siddamu kuzaala ekibuto kiki aswala okulaba nga atalina foomu omwana muyonsaako myezi 2 ng'amuggyako ng'adda ku mata. Kale tetukyali ku nnono ne kalica yaffe ey'obufumbo gye twatandika nayo. Kati ogenda mu bizinensi naye nga n'omusajja omukazi akuvuganya oba otegeeranzoba kati ogwamu kati bw'ati n'alaba nga gwe tolina amagezi ate walaba omulala yayina amaki yayina amagezi kwegamba ebintu ebyo by'okukoppa n'okwagala okubeera waggulu ennyo osanga buli mukyala ayagala afaanane nga Zali. Oba otegeeranzoba mukyala pasita ayagala naye abeere nga Zali ajje nga yakubye akakondo bagambe tono mukyalaani oluviri lugweno mukyala musumba wuyo ayingidde alinga Zali atuzabukyuza buntu ekitiibwa kya Katonda nekirabika. Kale ebintu bino ebyokwagala okubeera abasinga competition eno esse lwansonga obeera expectinga kingi oluusi kyotasobodde kufuna kubanga si buli bufumbo bufudde nti ekibusudde bwenzi si buli bufumbo bukoze eki. Then waliwo akalala kenalabye kenazudde akalala muzino counseling zetuwa abantu ate obukyafu buyiseewo nnyo mukuta amaka. Maama mpulirizaako amaka ye office y'omukyala nga bw'ogamba nti nze ndi member of parliament ngenze kuki ngenze mu parliament okuteesa omukyala ewaka olina okuba muyonjo nnyo n'okusinga bw'ofuluma ebweru bw'olina okulabika. Naye osanga omukyala tataddemu kaleega ebbeeyi erigudde eno oba otegeeranzoba mukyafu leero bw'aba ayonsa awunya amabeere g'omwana. Kati ng'omusajja talinamu nakantu we kati akakwegomba. Waliwo nga gundi tezinaba kujja pampa of course ate si buli omuntu asoza affordinga yagize omwana yakoze yatadde wansi w'ekitanda oba wansi w'entebe kazi entebe ng'ezaayi mukatadde wansi w'entebe yakwese mu bibaketi. Kale ate kati naawe omukyala bw'ova ewaka nga otambuleko oba ogende gy'okolera oba ogende ku ofiisi oba ogende ku dduuka awo ogenda onaabye kati bali balaba ekimyula kumbe nze erabye bad part nze eyakukoleza eki bali balaba mulungi nange ate gwe nsanga ku kkubo ndaba sireeyo ali ku mulembe kumbe ate nabo gye basula balabye ekivundo ekikola ki oba ogeza byo byosanga baawukanye buli muntu ng'agamba banekala omukazi omuntu mulamu omukazi omulungi niyo nabo abasajja baagala ki ekintu ky'obuyonjo kikoze eki kisanya amaka nosanga omukyala ewaka ng'aliwo embeera akasu kawunya ng'oliza ogamnanyu naye kuba obuwowo buno bwobwekubire waka tasa amakaago olw'endabikayo oba otegeeza tikyetaaga kwambala nnyo kikyoba kinene naye tasa amaki amakaago lwaki ebbeera oyagala oliwanike ng'ofuluma ate oluusi sifulumye naawe bimpanikiremu ewaki ewaka naye ogenda nosanga balina ebitate byabwe bakyala baffe ne babeeramu osanga kikwenze bwekiti kati agenda okuba gondi naye nga naye mukyala musomba naye nga nawe oluusi otya okwogera bayinza okuyisaamu eggaali ayinza okugamba aga Mombasa tondaba bana banabo be bankaddiyiza nawebuza ate woba ofuluma ng'ogenda oli muvubuka ng'olitereeza so ekyo nakyo kiseemu amaka ate obukyafu
tebuliiko nti ono mulokole basi mulokole bonna bonna teri musajja ayagala muntu mukyafu naye nga nze kwe kuwabula kwange ti tukyuseemu kale Musumba nga tumaliriza mu ddakiika ng'emu Manager atwogereko ku buweereza obwa World Gospel Ministries nagambye nti World Gospel Ministries eri Katwe ku gye bayita Hollywood Theatre we tuli side wano okuliraana ettaawe lya wansi eriyita wansi so weesangibwa wano obuweereza Musumba alinsa otubulyeko program nga bwe zitambula n'ebirala ebigwanidde mu ddakiika ng'emu bbiri tusabira abantu olwasana n'olwokutaano by the way nze omu abatono bannabbi mu kibuga bakyayogera amazima n'agamba omuntu amazima awatali kusasula kubanga kino ekirabo saakigula era sina gwe nkiguza sikitembeya wabula nsabira buli muntu yenna abe bulungi so nze omu ku bannabbi abo saagala gamba ti nze nzeka kubanga bannabbi bangi naye nze omu ku bannabbi abo muno mu Uganda abakyayogera amazima ate nga togasasulidde osobola okujja n'osabibwa osobola okugenda ku mitimbagano gyaffe n'osooka n'onoonyereza n'olaba is he really a prophet ddala nabbi oba atulimba buki bulimbi ekirala ndi muntu nnyo arespectinga marriage era nga nandyagadde buli muntu yena yenna afuna omwagalwa olwakuba oyagadde tuwama naye waliwo akantu akasinga okunnuma nze ku nsonga y'abada mu kyaki neze nkulina kankogereko kankayiseewo na kano mukama yandimpulira n'abaana abantu bano ne bayongera okubibaako kye bayiga ekipya tulina obuzibu bunene mu kkanisa zaffe omwana abeera ne munne nga beeyagala naye nga tebasobola bufumbo buki butukuvu ffe ne tubayita basitaani kantu ako kannuma kubanga mu mateeka nze bayina nsoma amateeka era ndi mu mwaka gwange wakusatu wano kukiyayiyo mu mateeka nsoma amateeka manage bagamba nti yendagaano ekolebwa abantu bameka babiri omusajja n'omukazi okufominga family naye ffe twagala tuteekemu kanisa mukadde w'ekkanisa kati omwana ng'ono afunye mwagalwa we ffe ekkanisa tubayambeko ffe bazadde abasooka kati abasinga abaana bali mu makanisa tebeena na bazadde omusumba tulina kyosalwa kusooka nobasasulira emyezi emeka emyezi 3 nibabeera bamu gwe kyogamba nti no obwenzi kyeki omwana no alina mwana munne oli omu basazeewo babeere wamu bazaale abaana bakuze abantu ate bano abaana bagenda okuzaala gwe boyita ab'ekibi be bagenda okukuba ennanga mu kkanisa bagenda okutendeeza mu kkanisa ye ggwe wazaalibwa otya kuba bayibuli etugamba Dawudi atugamba mu Zabuli 5:1 nti nazaalibwa mu kibi era ne mukono namange myakolaki mweyayita tuleme nnyo okuwuliriza ekintu ky'embaga kubanga embaga meka ezize ne zifa obwereere yes so tubawa omukisa bano abaana tubaagale bafuna munne tubapangisiza akayumba batandikire awo bakole batekuza obufumbo bwabwe Bobi Wine akola embaga oluvannyuma lw'emyaka emeka nga n'abaana abazadde teyayitibwa mbaga tagisoma mu 10 teyayitibwa mbaga Jufule Lutaaya tebakoze juze emikolo so naffe tusobola abaana bafulamu okukola emikolo gino oluvannyuma ne tuleme bateeka kuki osanga bambi sister noonya wambaga akalakala noonya wambaga munange sirina bafuna zende zigenda wamu nti nateeka munnange Musumba bali kugera ku kintu ekyo waliwo omukwano gwe nga yanyumiza alina mukwano gwe mukwano gw'omukyala yalewa omusajja nga yamuzimbira n'amaka kati nga bali bonna nazaala n'abaana abo babiri naye mbe omukazi n'asulawo omusajja n'agenda mu muzigo ne yeeyombekera mbe omusajja agaanye okumuwasa mu bufumbo butukuvu ayagala fumbo butukuvu alaba ali mu kibi n'agenda ne yeeyombekera naye nga zino ideologies fe abasumba fe abazimbe mu bantu twawula enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'ebintu ebimu ebiri part of life batunulira Yesu yajja okubuulira enjiri naye ffe abasomyeko tulina kye tuyita divinity and humanity nti obutuukirivu n'obuntu Yesu yali mwana wa Katonda yakola ebyamagero twabikola ki twabiraba naye ekyokunyiga n'akyusa emmeeza n'akuba abali muki abali bakolera akatale mu yeekaalu kyali kya buntu yalina amaanyi ng'asobola n'okulagira n'agamba bannange tubasaanyeewo eggulu ne bakuba ne bakola ki ne bafa naye kyali kya buntu ti ng'omuntu embozi bwe naabanga ekaaba yojja kukaaba bwe naabanga eseka out of ogenda kuseka kubanga oli muntu
so nabiri waliwo emitwe bimu tasaanye okuyingira nnyo nnyo okuteekawo mateeka g'amaanyi ensonga zino ez'abaana bano abakulira mu kanisa tubakkirize bwafuna mwana muni tubawe omukisa bagende batandika amaka ekkanisa ejjule bano be bazaalira ekkanisa kati alumaliriza bw'atyo ng'omwana agenda mu nsi ng'ensi emukuba ng'ayonoonekera ki ddala so nga teyandiyonoonesa singa wamukuuma mu kyaki bw'afuna olubuto sisita gwe toli mutukuvu toyambuka ku kintu tikuweereza bamuboola haleluya naye nze njagala okutegeeza bayibuli etugamba tulizuukira era nange nzikiriza nti tulizuukira naye bannange etugeza nti kwate okuzuukira kwa leero embuto ezagibwamu enyinyi ziyinza okuzuukirira mu kkanisa otegedde nsonga kubanga kulwekino omubiri tasobola gukontrolinga amaliriza yegase ne munne bambe baba baana baffe bakyaki basirusirumu bunabuli bwabamu bebakozesa bayinza obutabimanya okakana ng'olubuto ng'agamba nze nzize wakudda mu kyaki kandojjemu kale twagala kumaliriza World Gospel tulina youth camps ez'enjawulo abavubuka abaana bantu wa counseling olaba nga tubayambako okubanga babeera beta ekirala nini muyimbi nayo ne music wange atambula nze omusumba yayimba akagambo ngamba yakagambo akakakasa essaala zensaba so naye obuyimba wange obulala naye nga bino byonna tubikola okumotivatinga abaana si ekyo kyokka tulina essomero nga World Gospel balita Ota Summit Nasalike and Primary School liri Mityana era nga nze director w'essomero eryo tugezaako okulaba nga making a life better to everybody si bano bokka batulina mu church wabula n'abaana abali ku byalo tugezaako mu kubaweerera ate nga nze nzekka atalina fanda bafandazi bange be members ba World Gospel Ministries era njagala okutwala omukisa okwebaza abo bonna ababadde nange abayimirire nange nga bamemba ba World Gospel Ministries mwebali nnyo mwebali eddala tulinayo omwami Samuel Rwanda ayinayo omwana gwawerera waffe ku ssomero tulinayo bamembers abalala bamingi abadde bajja nga babaako abaana bakola ki bebawera n'abamu nga buzadde balina abaana mu ssomero lyaffe mwebali nnyo mwebali eddala tubaagala nnyo era mu abatufudde gye tuli njagala okwebaza abaana abakwata ebifaananyi mu church Geto Mama waliwo omwana bamuyita Geto Mama yoyo yasobola ewangula award era bwogenda ku YouTube waliyo documentary ya Geto Mama she's a winner tetusobola kumwanda mayini nga tulina omwana bamuyita Apostle is a pastor ali mu kugezaako kwegamba ali mu kuvaayo pastor and making papa yaye bamwita Papa Kagame timu yonna weeri wano tumwita Papa Kagame ku online bamwagala bamwita papa so is such a wonderful man of God and a servant of God era abaddewo nnyo n'obuweereza bwa World Gospel era y'omu product amu ku baana be twajja ku street naye yava ku street bakunyumiza stories ze nga bwe yali abba kalwaliro muweereza kati right now he has even advanced to become a pastor naye mwebaza then tulinayo Makai Ivan ali ku sound mulengere mtu abitaddeko wana okuwuliriza wasaje sound engineer waffe Makai Ivan oyo musajja muzanyi wa film muwandiisi musajja mugiso era bebamu ku basajja ab'embalu kanjire mfe wano tandetera abasajja ne so balina akapima banga balina akapima waabwe natali waabwe byawukana so naye musajja musumba era nga muweereza waneeno so tugezezaako okulanga ttiimu emu okulaba nga tulina ettaffaali twongera ku Uganda amina kale toyanza nnyo toyanzege katukulekerere wano olwaleero Jeffrey Manja ge gange mbadde ne musumba Emmanuel Lutayisire yes musumba toyanza olwakadde kotuwadde okunyambo naffe bigambo byotuwadde ku byobufuzi obufumbo n'obulamu obwa bulijjo ba celebrity byonna tubigase wamu era bwe tunaabako kyonna n'ekirala kye twagadde okuwuliziganya okuva gy'oli sebo tusaba otukkirize tujje twogere twali buzibu ffe nga ffe aba World Gospel Ministries guno nagwo mukisa ogwongera okutambuza eddoboozi eri abo abatannaba kuliwulira ery'obwakabaka bwa Katonda ate waliwo abo abalowooza nti bw'ojja mu kkanisa ebirala ng'obikola ki ng'obisuula ebbali yeffe abalokola bakkiriza nti nno osobola okujja mu ki mu kanisa ate n'ogenda ne mukono gw'okumanyagana kubanga weetaaga okumanya ovaawa okubeera mu kkanisa tekitegeeza nti oli wa kkanisa musumba ejja kuba topic kuba ndabyeko abamu ku bakulembeze b'emizikiti makanisa biki nga bane bebogera ebitagatta kikakati okuwasa omuziro gwo
kya bulijjo okumuwasa simanya mbu omwana wa maama wo mama wo muto tujja kufuna enamba awo tubeere nga tubyogerako kale tugenze. Thank you.